وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. tujja kwebaza owekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala, oyo Allahu azza wa jalla gwe tukakasa nti atukoledde ebintu bingi ku ssaawa zino byetasobola kubanga tutottola ne tubeera nga tumalayo, naye ng'ekimu mu byo Allahu subhanahu wa ta'ala atuwadde ekyengera ky'obulamu n'atuusa ku lunaku luno tusobole okuba nga tubaako kye tweyigiriza insha Allahu ta'ala. Ofunangako chance weekendi ng'eno ng'olina abaana b'abato nga bano, mulambuleko amalwaliro amanene mu ggwanga ebeerenga outing. Kwata mukyalawo, kwata bbaawo n'abaana bo, gendako e Mulago babuuze waadi yaabo abalina kansa, tuukamu n'abaana bo mulambulemu, mujja kumanya ekyengera kye mulina. Babuuze waadi yaabo abafunye accident eriwa, gituukemu ojja kumanya ekyengera ky'olina. Bane waliwo abantu nga bamuwanika ebigere nga tasobola kuvaawo, n'amala omwaka mulamba nga tamanyi njuba evaayo etya, tamanyi njuba egwayo etya. Omwaka ne guggwako, ne gwe Allah abanga akuwadde ekyengera ky'obulamu, weebaza ow'ekitiibwa Allah. Ekyokubiri, lambulako ku mulyango oguyingira mu ggwanika oba mokyale. Wallahi tewayita ddakiika ziwera 5 okujjako ng'aliwo akutuse waliwo gwe bayingiza. Abantu ne batuuka n'okufa mu kirindi, ne babaziika mu kirindi nga babuliddwako abantu baabwe. Ne gwe Allah wabanga kumye, wallahi weebaza ow'ekitiibwa Allah. Akaseera akayise emabega mukajjukira ensi gye bayita Take n'ensi gye bayita Syria, mugijjukira bulungi, ne zaabadde seconds butikitiki 45 nga Allah amaze okukyusa ensi. Abagagga byomera mu butikitiki 45 nga Allah bafudde baavu. Mu butikitiki 45 abaana ababadde ne bamaama ne bataata nga bafuuse bamulekwa, bamaama bafudde. Bamujja mu kizimbe nga mugamba taata ne maama ne baganda bo, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ne mu butikitiki 45 nga abakyala bafuuse bannamwandu mu butikitiki 45. Ekyo Allah kirinako obusobozi, yakikoze mu nsi ya Syria ne mu nsi ya Take. Syria mabega we badde n'entalo ezigisumbuwa. Wallahi omwana yalinga muto mu myaka gino, nenga agenda okutuuka mu myaka egyo alina ekisenge kye, ayina emmotoka emutwala ku ssomero, ayina abamukuuma, n'ensi masha Allah. Ne olunaku lwaki olw'entalo eziriyo ng'obasanga mu nsi za Afrika basa musaada nga Allah ensi agikyusizza. Kati Allah abanga akyatuwadde ekyengera ky'obulamu, ng'okyasobola okujja akasimu n'okubira ku maama wo, ng'okyasobola okujja akasimu n'okubira ku taata wo, ng'okyasobola okujja akasimu n'okubira ku muganda wo n'ogakanzije nkulabeko. Bannange twebaza ow'ekitiibwa Allah olw'ekyengera ky'obulamu kyatuwadde. Oluvannyuma kwe kusabira kw'ekiba nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ye kennyini yatukakasa n'atugamba nti man salla alayya salata wahidata sallallahu alaihi biashara. Omuntu yenna amusabira oba amusaalira olusalira lumu sallallahu alaihi biashara, ye Allah subhanahu wa ta'ala amusaasira ensaasira 10. Kitegeeze banga boogedde ku ekibwa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kiba kirungi okumwogerako, kiba kirungi okumusabirako, wamu ne baswahaba abamuyambako okubanga basaasaanya obusiraamu. Ebigambo byange olunaku olwaleero ngenda bitambuliza ku mbeera eriwo. Waliwo embeera etuyinze nga buli ssaawa tufuna omukisa okubaako kye twogera ate tugikoonako. Tomanya wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala anaayisiza omwo insha Allahu ta'ala. Baddu ba Allah njagala tukkirize tukakase n'emitima gyaffe nti ensi ewabye, ensi erimu obwononefu bungi, ne waliwo obwononefu obutuuse ku levu wallahi ng'ensi eringa etabulaba, naye nga tuteeka obbogerako ensi ebo manye kubanga buli kusensera buyingira omugitama. Tujja genda okumanya nti bubi nnyo nga wallahi abaana boolina ewaka omaze obbasensera. Kano olwekyo ke kakisa kano ke tulina okuba nga tuboogerako. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama
yatukakasa mu hadithi eri waadhi etegerekeka bulungi n'atugamba man raa minkum munkara fayugayyiruhu biyadihi fain lam yastati فباللسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك ضعف الإيمان yatugamba wemulabanga ekikyamu kyonna mu mujitama mukigisenga w'emikono gyammwe wemubanga mulemeddwa fa in lam yastati' fa billisanihi mukyogereko temusirika fa in lam yastati' wemubanga temusobodde fa bikalbihi mukyetamwe nga mmwe tembeera inclusive mukyo ne we munakola ekyo ekisembayo kukyetamu obwetamwa ne mulemu okukigisawo emikono gyammwe ne mulemu okukyogerako ne mukyetama bwetamwa wadhalika dhafu liman obukendevu bwa bukkiriza kati nzijjamu ennyingo eyo fa in lam yastatiu fa billisanihi wembanga temusobodde mukyogereko tuyinza okuba tetulina busobozi obudde buno ng'abayisiraamu obusayininga ku anti-gay bill etteeka erigaana ebisiyaga mu ggwanga naye omukisa gwe tufunye obanga osobola okuyimirira noyogera ku bisiyaga byogereko kubanga gwe mulimu kati gwe tulina nekino nakyo nkyogera tubeere nga tukitegeera man raa minkum munkara fayugayyiruhu biyadihi singa mulaba ekikyamu kyonna mukigisewo emikono gyammwe kati ku mbeera eri modernized olwaleero kibayita okugisawo omukono gwo kutwala mwana ku ssomero n'asoma woofiisi ezo ne zibeeramu baana basiraamu ekintu kigenda okujja mu mbeera efaanana bwetyo nga luwa omuntu asobola okusayininga ku tteeka erigaana ebisiyaga tewali kigenda mutuusawo okujjako buyivu kati abasiraamu abakyala alislaamu kallama almar'ati kabila an turad obusiraamu bwagulumiza ekitonde mukyala nga ffenna tetunnabaawo allah respectinga dignities zammwe ng'abakyala ekitiibwa kyammwe alislaamu kallama almar'ati kabila an turad ne wallahi mu mbeera gye weebikkiridde bwotyo otaddeko niqaabu oyambadde mu mbeera ennungi weebikkiridde masha allah wolwala n'ogenda ne bakukebera enkebera bbiri ne bagamba omuntu ono yeetaaga sajjale yeetaaga kulunguusa olwo nno wallahi omuntu agenda okujjako engoye zo kuva ku lugoye olusooka pa ku lugoye olusembayo nga ye Peetero wallahi nga si musiraamu yagenda okukwata ku mubiri gwo mu bifo ebyo lwaki temberamu ba Fatuma lwaki temberamu ba Khadija ba Aisha nga basoma obusawo ng'asobola okukuba empiso n'agamba nti bisimillah ng'asobola okulaba ng'oli mu mbeera nzibu nnyo n'amanya kati ekitaasa wano shahada yokka omusawo yali Saudi awo ne Allah yamuyamba nga musawo nga nte sheikh abantu baleeta omulwadde waabwe ng'afunye accident ng'abulako kikuba mukodo abeere ng'ava mu bulamu buno obwensi ne wallahi olwamuyingiza bwe bati ne babeera ku dduwa ne bamukwasa omusawo nga nte sheikh olwamala omukwasa n'amutwala mu kasenga ak'enjawulo weyakeberamu nga bonna bali ku bunkenke bagenda okulaba akaseera nga kayiseewo ng'omusawo afuluma nga ajja gye bali bannyini mulwadde ono ne yajja asimayiringa nga taddeko simayira ne bagamba masha allah omulwadde waffe alabika ateredde akubye ku matu kulwa simayira omusawo ono gy'alina we yatuuka mu maaso gaabwe n'abagamba omuntu wammwe afudde ne bagamba omusawo mawumbi omusawo otategeera kiki ekimusimayiringisa n'abagamba wallahi omulwadde mumuleese ne mulaba mu mbeera gy'alimu nga nzibu naye ne mmanya ebigambo ebisembayo kambeere laqinu mautaakum la ilaha illallah laqinu mautaakum la ilaha illallah abantu bammwe nga bali ku ndiri mubeere nga mwogera ekigambo ekyo kyenjogedde n'afundikira nga kyayogedde nga nti omuntu asembye okukyogera ayingira ejjana dakhala janna nagamba wallahi kyasembye okwogera ku lulimi lwe essanyu lyennina abaana abo baliwa okutuuka mu woodi ezo ez'abalwadde ng'asobola okulaba ng'oli mu mbeera embi n'amanya nti laqinu mautaakum la ilaha illallah baliwa abaana abo tebagenda kutuuka okujjako nga tubasomesezza okubanga omuntu asobola okutuuka mu woofiisi eyimirirawo n'asayininga ku anti-gay bill ateeka okubeera nga muyivu obusiraamu bwatugamba temubeeranga muzimba toyireti zonna oba ebiyigo byonna nga bitunudde emimbali ne bikukugamba omuntu n'agenda okufuuyisa oba okumala haja n'abeera ng'atunulira Kaaba oba n'akuba Kaaba emabega tekikkirizibwa ne wallahi twetaaga okusomesa abaana batuuke ku level y'aba civil engineers nga bagenda okuzimba amanya ekibula kiriwa neme kutunuza ttooyi mu kibula neme kuleetera abantu kuba kibula mabega masjid atik Kaabatu sharifu ey'ekitiibwa okubanga tugirespectinga ne abaana tuteeka okubanga tubasomesa olunaku lwakeera yali 227 ensi yonna nesiriikirira
ne bagamba abaana bave ku masomero, enguudo ne zikolebwa, ebizimbe ne bizimbibwa, naye nga balinda Queen Elizabeth olwaliro yagenda kusinkana wakitiibwa Allah. Wallahi najja n'ensi yonna nga kamera TV ziteze balabe ku mukyalo oyo yafuluma mu nnyonyi ng'ali mu mini. Wallahi omubiri gwe guli bweru. Najja mukujja ne bamubuuza nsonga kyekuleese enkulu okukola, naye nga zza kukola Iran kulangirira nakakasa kuverifyinga kutestifyinga nti okusakamusayizinga okutayirira abasajja kitundu ku bulamu. Ne ku pano emuwero kaminga singa luwa omwana omuyisiraamu ng'akwali ekimutuusa ku pano eyo, wallahi ateekwa kubanga muyivu. Namugamba mukadde waffe byoyogera tubitegedde, n'obusiraamu bwabyogerako emyaka amabega mingi, asobola okuyitirawo n'asiramuka. Ne pano zeezo tekuli baana nga tubasomesezza ng'ate baana baffe ba buyisiraamu. فإن لم يستطيعوا فباللسانهم kyogereko. Baddu ba Allah muntu ki ku nsi kuno asobola okuvaayo n'ayogera ku kintu kyonna omugitama ne gukitegeera okujjako nga muyivu. Kitegeeza baddu ba Allah tusomese abaana baffe babeere nga bayimiridde mu bintu bibiri, ng'eddiini agitegeera nga n'ensi agitegeera. Ekyo ekisinga okubeera ekirungi. Kati ebigambo byangenda bitandika bwentyo olunaku olwaliro baddu ba Allah. Ekisookera ddala waliwo ekibiina bakiyita LGBTQ. Ekyo nno kyekibiina, ye association, ye organization ekulira abasiyazi mu nsi yonna. Ku mulembe gwa Nabbi Lut alayhi salatu wassalam, wallahi basajja bayagalanga basajja banne, ne guno omulembe bataddemu ebirungo. LGBTQ. Kati L kitegeeza ki? L etegeeza lesbian. Lesbian kitegeeza ki? Eba sexual attraction between a woman and a woman. Sexual attraction between a woman and a woman. Omukyala okwagala mukyala munne bakipromotinga. Ne bino ebigambo njagala tubitegere nga mubijja ku nze, nga tetubijja ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abijja direct wa kitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tese bungi baddu ba Allah, inna dhunuba wal maasi laha atharun kabir. Bino byonna ng'oggyeko Allah okuzikiriza omulembe n'amazambi ge twesibyeko ago galina obulabe bunene nnyo eri emibiri gyaffe, nga tetunalangira gamba nti Allah agenda kuzikiriza omulembe. Kirina obulabe bunene nnyo eri emibiri gyaffe. Bannange ebisiyaga LGBTQ banne kiri against nature fitriya, kikontana n'obutonde bw'omuntu. Wallahi ebisiyaga bikontana ne culture, ebisiyaga bikontana ne ddiini, buli ddiini. Kantandikire wano omusajja yaleeta eddiini e Uganda bamuyita Ahmed bin Ibrahim, si bwe kiri? Yali musajja nga muwalabu, ye muzungu yasooka okuyingira mu Uganda wano ng'azze kusuubula. Allah n'amuyisizaako ekyengera ky'obusiraamu. Ne yasanga wano nga cultures ez'enjawulo, wallahi abaana bafumbirwa, abaana bawasa, ne tewaliwo okuwasa kwa kikula kimu, tekwaliwo okufumbirwa kwa kikula kimu. Kitegeeza culture kuva dda nga n'eddiini tennatuyingiramu, wallahi ebisiyaga tebyaliwo. Ne tugenda ku ddiini, teri ddiini yonna n'obanga ogenze mu Bayibuli ezo n'obeera ng'ozibikkula bulungi, wallahi teri ddiini ekkiriza bintu bino. Paapa yayimiridde, n'ayimirira wallahi nga kamera zimutuddemu, n'agamba differentiate between a crime and a sin. N'abagamba obusiyazi si sin, it's just a crime. Buli ddiini, buli muntu yalibadde kino kya preachinga kubanga kibi nnyo. Fitiriya kikontana n'obutonde, obutonde kikontana kitya n'obutonde. Kati mumpulirize, tuli ku L gye tuyita lesbian, sexual attraction between a woman and a woman. Mumpulira bungi baddu ba Allah, omukyala okwagala mukyala munne, kino mukiwire mukitegere. Allah yakola omukyala n'amukola munda mu ye mulimu waliwo kye bayita ovale.
ovale kitegeze wakuŋŋaanira amagi agavaamu abaana. Ova ge magi gano mumpulira bulungi, ejjini erivaayo. Kati ejjini lino buli mwezi rivaayo ne lijja we tuyita fallopian tube, nenge ejjini lino lirinda amazzi g'omusajja gali fertilizing. Singa amazzi g'omusajja ga fertilizing ejjini lino nga ligenda mu kye tuyita nabaana uterus nga likola omwana. Mumpulira bulungi. Kasita ejjini lino mu fallopian tube litafuna amazzi ga musajja, kitegeeza ejjini lino liba liteekwa okuyita mu nabaana w'omukyala nga omusaayi haidh. Kitegeeza buli mwezi ateekwa okuyita mu haidh. Ne uterus yennyini erina layers ezivaamu ziproducinga enzymes ez'enjawulo ne hormones ez'enjawulo nga zirinda omwana waba tazze ejjini nga tebalifatalayizinze byonna ne bifuluma mu mukyala ng'omusaayi. Allah n'amutukuza. Mumpulira bulungi. Kati kino nkibabuuza era nkibagamba, omukyala okwagala mukyala munne, ensi ne wamwagala omwe paka ensi weerikoma mulivaamu omwana mu gye bakola, temusobola kuvaamu mwana. Kitegeeza nti nabaana eno kasita etalisiivinga mwana ebbanga ne ligenda, yo nabaana yennyini etandika okwekolera abaana abaayo ne mutandika okugyamu ebizimba mu nabaana. Kitegeeza mwe muva kansa wa nabaana. Tegesa bulungi baddu ba Allah. Kati ekyo la atharun kabir, bulabe bunene nnyo eri gye tuli ng'ogyeko biri nti Allah asobola okuzikiriza omulembe mulamba. Ekyokubiri kino njaga tubeere nga tukimanya ku bisiyaga. Allah yakola omukyala mu Qur'an n'atugamba omwana muyonse emyaka emeka? 2. Kitegeeza nga mijjuvu nenga Allah akimanyi nti omukyala ono mu system gyayitamu amutaddeko amabeere nenga at the end of the day kirimu obulungi okuyonsa omwana. Kimugasa ye ng'omukyala, mumpira bulungi, ne kigasa n'omwana. Ne wallahi omukyala okwegatta ne mukyala munne munaavaamu omwana n'ayonka amabeere gano, kitegeeza ebbanga lyonna bagenda kulwala kansa w'omumabeere gwe bayita breast cancer. La atharun kabir. Tese bungi baddu ba Allah, bino obulabe bunene nnyo gye tuli, neffe tetukimanyi. Bino ebintu bya bulabe nnyo ku leve esembayo. Ekyokubiri kye njagala tumanyi mu kawaayiro ako kokka, inna dhunuba wal maasi la atharun kabir, mazima ebisiyaga birina obulabe bunene nnyo eri emibiri gyaffe. Tugenze ku basajja, mumpira bungi baddu ba Allah, kati kino njagala tukimanyi. Allah yakola omukyagamba tugenze eri badde si bwe kiri lesbian ne sexual attraction between a woman and a woman. Kati tugenze ku gye tuyita gay eba sexual attraction between a man and a man. Omusajja okwagala musajja munne, si bwe kiri, kiba kitegeeza omusajja ajja kunoonya waayingira musajja munne, kibayita okuvuga olupanka. Bino biga tubyogeranga we biri kubanga byatu byazze tubirenga tukola ki tubitegeera. Kati Allah yakola omukyala n'amuteeka mu system mu mubiri gwe nga wallahi system y'omukyala esobola okulisiivinga amazzi agavudde mu musajja ne gaba ga mugaso eri omukyala. Nkiddemu mulundi ogwokubiri, system y'omukyala Allah gye yamukolamu munda esobola okulisiivinga amazzi agava mu musajja ne gaba ga mugaso eri omukyala. Si bwe kiri, omukyala asobola okufumbirwa nga mutono, nga mukazi mutono ali awo mazi ne waafumbirwa bwati n'atandika okugejja n'agimuka. Kitegeeza alina ebigimusa byafuna okuva eri omusajja. Si bwe kiri, kitegeeza amazzi gano kasita gava mu musajja galina omugaso eri omukyala ono. Mumpira bulungi, galina system gye gakola ki gye gayitamu. Nante amazzi gano Allah yagakola nga tegalina mugaso eri system ya musajja, era omusajja Allah yamukola nga mundamu ye tataddemu system ereceiving amazzi ga musajja munne. Kitegerekese bulungi. Kati omusajja waliwo ekyende kibeera emabega. Omusajja bw'ajja n'ayingira musajja munne emabega in all ways n'amuteekamu amazzi gano, kiba kitegeeza amazzi gano tegalina passage gagenda kuyitamu. Amazzi gano galina okwama ne gabasitagana nti ku kyende ekyo ne gavunza ekyende ekyo ne muvaamu chronic cancer. La atharun kabir. Bino obulabe bunene eri emibiri gyaffe. Tese bungi baddu ba Allah. Ekyokubiri, munda muffe mulimu kye tuyita like emabega wa buli muntu yenna, kino kiri amukibuna. Mumpira bungi baddu ba Allah.
waliwo kye tuyita sphincter muscles. Sphincter muscles kitegeeza ki? Allah akikola w'olya ebyokulya n'onywa n'ebyokunywa, Allah ajjamu ebigasa omubiri ne bigenda ne biguzimba. Ebitagasa mubiri ne tubifulumya ne tubitwala ki? Emmanju. Naye wabanga oli mu kibuga Kampala n'oyagala okgenda emmanju ne bagasasula nusu 1,000 n'ogasa ejja kusasula 1,000 wange kansibe paka mukono, ekikuyambako okusiba n'otuuka emukono kye tuyita sphincter muscles. Mumpira bulungi wajja wano n'ogaka ngendeko emmanju n'osanga nga wakyafu n'ogakansibe paka wentuuka ewaka n'osiba n'otuuka ewaka, ekikuyambako okusiba obubi obwo. Wallahi zibayita sphincter muscles. Kati omusajja okuyingira musajja munne waatalina kuyita kiyinjalinga sphincter muscles zino. Mumpira bulungi muscles zino ne ziragaya, wezimala okulagaya nga tokyasobola kusiba bukyafu, nga w'olya n'onywa ne weetaaga okugenda emmanju obukyafu bukuyitamu buyisi, kubanga sphincter muscles wallahi ziri zanafuwa. Badu wallah ntegerekeka bulungi, sphincter muscles zakola ki? Zanafuwa. Laha atharun kabir. Era oba oyingira omulyango gw'ebisiyaga bino tebabigambanga, olina okufuna kampani ekola Pampers. Mumpira bulungi egenda okusavinga, kubanga buli ssaawa oteeka okubanga weesibye pampa. Wallahi laha atharun kabir, birina obulabe bunene nnyo. Mu mukyala nga ggwe munamu gwe munnabaanayo, ennabaana eno erina ebitundu bingi, waliwo kye tuyita endometrium layer. Eyo ye innermost layer of the uterus. Mumpira bulungi ke kabubi akasembayo wali mu uterus munnabaana bagita endometrium layer. Naye akabubi ako ebbanga lyonna mumpirize bulungi kaba kasuubira omwana. Mumpira bulungi kasuubira omwana n'akabubi ako wallahi kasita katafuna mwana, kitegeeza omukyala okwegatta ne mukyala munne aba tasobola kufuna mwana. Akabubi ako kakola kye tuyita ate muvamu kye tuyita endometrial cancer. Mumpira bulungi kansa ali awo woba oyingidde ebisiyaga. Tutunulidde L gye tuyita lesbian, ne tutunulira G eyo gye tuyita eyo egi ye sexual attraction between a man and a man. Tugenze ku B, siwe kiri kubanga eri L G B T. L etegeeza lesbian, sexual attraction between a woman and a woman. G netegeeza gay, eba sexual attraction between a man and a man. Njiba nnyonnyodde bulungi. Ne tugenda ku B eyo eba bisexual. Bisexual muntu akuba ebintu ebi bibiri. Waba musajja asobola okwagala omukyala ate aba asobola okukosa basajja banne. Tegeka bulungi badu ba Allah. Wa mukyala asobola okufumbirwa ante asobola okufumbirwa n'abaana omusajja ante asobola okwagala mukyala munne. Ng'omusajja alina omukyala nenga bw'atunira musajja munne bw'ati ng'amuyitako agamba masha Allah, omusajja ono abigudde bulungi. Fakiru kwisi lobooza endowooza entuufu. Olina omukyala ng'omukyala alina omusajja abeera ewaka ebbanga lyonna nenga wallahi wala abakyala banne bw'ati agamba masha Allah, omukyala ono alabise bulungi. Kati bakikola bwe bati, mumpulirize bulungi. Waliwo kye bayita lesbian, abasiyazi babiri bajja nga bawala, sexual attraction between a woman and a woman, ne bakwatagana nga basiyazi beeyagala bombi. Ne tuyina ge nga basiyazi babiri basajja ne bakwatagana, mumpuliriza bulungi, era nga bakola ebyo ebikolwa by'ekisiyazi. Ne bajja ne bagaka tulina okubuza omugitama, okubuzaabuza society. Kati omusiyazi omweno nagenda nawasa omusiyazi omweri ku bakyala bali. Mumpira bulungi. N'omusiyazi omulala nawasa omukyala oli omusiyazi asigaddewo. Mumpira bulungi. Kati kitegeeza mwe mujja kulaba nti oli mukyala w'ono ono bba w'oli, ne n'ono musajja w'oli oli mukyala w'ono. Mumpira bulungi. Society wejja okulaba era nga bagenda mu nsonga z'obufumbo zonna. Naye nga nte wallahi oli mukyala wawulira nga yotakwagala agamba munnange leero tosala nga nte ayita mukyala munne yabeera naye. Ng'omusajja ono webukera enkya ku makya nga teyeetaaga kitonde kikyala ng'agamba musajja munne kati sembera. Ne babuzaabuza omugitama oba society bisexual akozesa abantu babiri, kyalabikirwako awo embiko, bino ebintu bya penetrating byazze. Mumpira bulungi. Wallahi omusajja yalina omuvubuka nga mwana
wali bweru eyo gye bisibuka mu bazungu. Naye wallahi yamuga mwana wange komawo wase omwana owaffe wawa n'omwana nga yeebuzaabuza ekivubuka oluwajja nga kirina essente empya n'enkadde we kyatuuka nga kaana katoba kafunyi kali bikira mbeerera tekalabanga kitonde kisajja kyonna we katuuka bwe kati emikolo gyonna ne giggwa akidinika emikolo ne giggwa mu mbeera buli kimu. Wallahi ne bagenda mu hanemuuni batuuka mu hanemuuni nga mu kisenge omuwala agamba twayingira ne bba wange gwe bamaze okumpowa naye tuzze kwesanyusa kweyagala. Nasanga mu luumu abantu babiri nga mulimu omusajja n'omukyala. Omusajja omukulu wampasiza n'antuusa ku buliri nanga bino ebigambo njagala obitegere byakyama. Nasonga musajja munne n'amugamba oyo omusajja gw'olaba ye mukyala wange era sente zino zonna zenina nzijje mu bino. Nasonga mu mukyala nagayo omukyala gw'olaba yagenda okubabbaawo. Balina ebisawo bya sente batuddeko bituule namugaye eno society katugibuzeebuze omaze okikuba subu yegenda okuwera nga akaana kali mu lujja kakulukusa amaziga mbeerera talabanga ku kitonde kisajja omutandikiza mu ebyo lobooza endobooza entuufu n'amaziga gamuyitamu. Bino ebintu bya penetratinze betaddemu sente empya n'enkadde. Omwana omuvubuka bakuwa ennyumba ey'ekirooto kyo, bakuwa emmotoka ey'ekirooto kyo, bakutambuza mu nsi ey'ekirooto kyo naye ng'obulamu bwo bagenda kubanga babuttaŋŋana. Omusajja omba muyita Dr. Satinova muzungu bakimanyi bulungi bana basajja abazungu yayimirira n'agamba kuba nfe mu busiraamu tukkiriza mu kye tuyita kadari Allah okugera kwe naye tuuka n'agamba nti ebisiyaga wallahi reduces the life expectancy. Mumpira bulungi nti ebisiyaga bireducinga n'obulamu bw'omuntu olwagalwadde. N'agamba ebigambo bino wammanga yagamba nti omuntu aluzinga 25 to 30 years of their life span. Mumpira bulungi omuntu gw'owalira byawangaala emyaka 5 watuuka mu myaka 25 ng'akita olw'ebirwadde ebikola ki ebiriwo. Eyali wangadde emyaka 6 watuuka ku myaka 3 ng'akita olw'ebirwadde byakoze eki byavumbudde. Inna dhunuba wal maasi laha atharun kabir. Bino obulabe bunene nnyo eri embiri gyaffe. Abazungu bennyini baatuula waliwo kye bayita STDs. STDs kitegeeza ki? Kitegeeza sexual transmitted diseases, endwadde ez'obukaba ezitambulira mu nsonga ezo ez'obufumbo. Ne baatuula ne badiscoveringa ne bagamba kuba mulimu syphilis kabootongo, mulimu simanya biki, mulimu bingi. Ne batuuka ne baprovinga ne bakyogera mu bukakafu bwakyo ne bagamba STDs ziri highly transmitted in homosexuals more than heterosexuals 44 times. Endwadde ezo ez'obukaba ziyita nnyo homosexuals bano ba LGBT tese bungi batu ba Allah. Heterosexuals bano nga sibasiyazi oli musajja n'ogenda n'owasa omukyala nageza endwadde ziyita nnyo mu basiyazi okusinga bana batali basiyazi. Inna dhunuba wal maasi la atharun kabir. Bino obulabe bunene nnyo eri emibiri gyaffe. Ekyentandikiddeko baddu ba Allah tuli wamu. Kati eriti etegeeza transgender. Transgender kitegeeza ki? Transgender omuntu wa complaininga mumbu sigal na complaininga n'agamba bannange bino ebigambo kambere nga mbibagamba. Transgender kitegeeza omuntu azaalibwa ku stage ye y'okubanga azaalibwa initial stage nga azaalibwa nga mwana mulenzi. Kuwa example nakula na complaininga n'agamba nze sibangako mulenzi muli feelinga mu feelingi okubanga ndi mukyala. Omukyala azaalibwa Allah n'amuteekako buli kimu kyonna nga kyakikyala, buli kyonna ekiraga omukyala akirina. Naye wallahi naga muli feelinga ninga omusajja era na complaininga nagenda nameteeka nafuna ne balooya naga si kyagala kumpita mukyala. Era mu bazungu kyayise ne bagamba tosanga ng'omusajja omukyala yenna n'omugamba good morning madamu. Omuyita madamu gwomanyi nti madamu olw'okuba omulabyeko amabeere olw'okuba omulabyeko nti ayinza okuba yagamba musajja era ng'agamba ayagala omugambe good morning sa. Tosanga omusajja ng'alina ekirevu n'emifumbi mbu good morning sa asobola okuba ng'ayagala omugambe good morning madamu acomplaininga alina n'eddembe liryo we bange. Abantu abo babulobooza batya wallahi. Endoboozi etaliyo ne tunywera ku mbeera efaanana bw'etyo.
inna dhunuba wal ma'asi laha atharun kabir bino obulabe bunene nnyo eri emibiri gyaffe. Wa alaikum salam. Mukiraba nange kati byebyo bikasasiro w'abantu abo. Kati ekyo tuli ku LGBT katugenze ku Q esembayo. Wallahi we munaleka kwetegeeza kwagala bisolo. Mumpulira bulungi? Kwetegeeza kwagala biki? Mumpulirize ebigambo bino ngambi bagamba. Allah subhanahu wa ta'ala khulqa al-malaikatu min nur. Allah tonda malaika nga wajja mu kitangala fajala lahu akil bila shahwa. Ba malaika Allah nabawo okutegera okwamanyi nabamu okwagala kw'emitima gyabwe. Mumpira bulungi ba malaika bategeera butegeezi. Allah asobola okumukola namuteeka ku sujudu hata yaumul qiyama nga tagenda kuvaako. Wamanyi kitegeeza namuteeka ku rukuu nga tagenda kuvaako. Bategeera tebalina kwagala fajalahu akil bila shahwa. Yaba kwagala yaba kutegeera nabamu okwagala. Tosobola kusanga nti Jibril yawasiza, tosobola kusanga nti malaika gundi yawasiza. Balina kutegeera tebalina kwagala. We yatuuka ku bisolo n'ebinyonyi n'ebiwuka fajala lahu shahwa bila akil. Ebisolo ebyo Allah nabiwa okwagala okuyitiridde nabima amagezi. Fajala lahu shahwa bila akil, nabiwa okwagala okuyitiridde nabima amagezi. Ekisolo kasita kyegomba ne kyagala kigoba bugobyo ba mama oba taata. Mumpira bulungi mulujjudde kirina kwagala tekirina kutegeera. Mumpira bulungi baddu ba Allah fajala lahu shahwa bila akil. Allah biwa kwagala nabimu okutegeera. Mulujjudde wennyini enokoko mpanga zino mbaata oba mulujjudde oba motoka ejja awo wennyini wezimalira ekyetaago kyazo ne muzitaasa. Kati ebyo bisolo na binyonyi weyatuuka ku muntu khulqa al-insani min tin razibin. Allah yakola omuntu nga amujja mu ttaka fajala lahu akil wa shahwa. Allah namuwa amagezi namuwa n'okutege yamuwa amagezi namuwa n'okwagala. Omuntu alina bibiri igwa mpuliriza waleero olina okutegeera olina n'okwagala. Imamu Ibn Qayyim al-Jawzi n'atugamba ebigambo bino wammanga nagaba ne tukulembeza okutegeera okwagala kujja oluvannyuma. Byonna tubirina okwagala n'okutegeera daga ne mukulembeza okutegeera okwagala kujja oluvannyuma. Olaba ensolo ezirina okwagala kokka nga tezirina kutegeera. Tosobola kusanga mbuzi ng'egoba mbuzi ginne waayo nnume. Tosobola kusanga nkoko mpanga ng'egoba mpanga ginne waayo. Ne imagine enkoko erina akatwa katono bwe kati akalimu amagezi agatategeera. Gw'olina omutwe omunene ogulimu amagezi ago n'okitegegwe gwe n'ogamba nti njagenda musajja munnange njagenda eri mukyala munnange ng'enkoko tasobodde kikola. Embwa tesobola kugoba mbwa ginne waayo. Wadde balina kwagala ebisolo birina kwagala tebirina kutegeera. N'olw'obutonde fitiriya tebisobola kukola kintu kifaanagana bwe kityo. Gwe omuntu n'ojja n'oŋŋamba nti ojja bikola. Baddu Allah ntegereka bulungi. Kati cweri yetegeeza ebisolo kubanga bino ebigambo obusiramu bwabyogera dda. Mumpulira bulungi mulize hadithi eno. Hadithi egamba etya wa an Ibn Abbas radiyallahu anhuma Allah asimye kuboya gamba anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ebigambo bino wammanga tuberenga tubitegeera bulungi. Yagamba man wajadtumuhu ya'maru amala qaumi Lut. Omuntu yenna asangibwa ng'akola ebikolwa eby'omulembe gwa nabbi Lut kiregeeza Sodoma ne Gomora ebikolwa bya organization gye mbagambye LGBTQ n'asangibwa omusango bamukola kino yeno punishment gye bamuwa. Ekisooka faqtulu fa'ila muberenga mutta ono yennyini akola ekigambo ekyo wal mafuula bihi n'oyo gwe bakikolako. Waba musajja ng'agenda musajja munne onattibwa agenda ku musajja munne gwe bagenda kunattibwa. Waba mukyala ng'agenda eri mukyala munne ono agenda ku munne bamutta nono ne bamutta. Hadithi egenda maaso egamba etya n'agamba nti waman wajadtumuhu waka ala bahima naye omuntu asangibwa ng'agenze eri ekisolo. Kubanga obusiraamu bwabira byonna yeri tujje nkugambye ekisajja osokisanga kitaddewo entebe nga kigenze ku nte. Kisajja kikulu
kuba bibaddako okukola. N'agamba asangibwa ng'agenze eri ekisolo kyonna faktuluhu muberenga mumutta waktulu albahima n'ensolo yennyini gy'agenzeeko temulya nnyama yo muberenga mugitta. Obwe busiraamu. Ko obusiraamu bwakiraba dda abazungu mubalaba byo byafulumye mwabirabye omusajja yakubye embaga makeke embwa n'embwa ne bagiteekako kadaali mumumanyi n'embwa ne bagiteekako kadaali awedde emirimu kubanga kibaddako okuyisaawo babatunuulidde mu ntunde gye batunuuliddemu kati bagamba bisimillah ojja kubeera ewaka waawo wallahi oberenga okyaza omuko naye nga mbwa yezza okubanga ewasa muwalawo ngereze n'ebintu olina bagiwerekeddeko nga bagamba ensolo erina eddembe lyayo eryowebange n'omuntu alina eddembe eryowebange tobiyingiramu. Abaana bawala bava wano ne bagenda mu nsi z'abazungu eyo kukola ne wallahi obasanga nga bamugamba sente weziri ku mmeeza kiriza embwa eberenga yebaka naawe, kiriza embwa eberenga yebaka naawe. Kati ekyo kiba kiddako kitegeeza kibaddu ba Allah bino ebintu tulina okuyimira ku magulu gaffe ameka 2 buli mukisa gwe tufuna ne tubeera nga tubyogerako tetugenda kubanga tubirekatayo. Ekyo nkibagamba olwaleero buli mukisa gwe tufuna tugenda kubanga twogera ku bigambo ebifaanana bwe bityo. Wano nno wenkoolera bannamadiini bonna teriyo kitabo kya ddiini kyonna okugjako ensonga kigimanyi nti ebisiyaga biri bigenda kuzikiriza omulembe. Allah nabbi yatugamba guno omulembe Allah agenda kugukwatirira ebbanga lyonna abantu ne bakola obwononefu obukomawa nyegenyege yajja bino ne bijja Allah tagenda kuguzikiriza okugjako abantu nga bagenze mu bikolwa ebyo. Kati tuteeka okubanga tuyimirira tuzize ebikolwa ebifaanana bwe bityo. Fese bungi baddu Allah wenkolera bannaddiini bonna buli mulamwa gwe mufuna eno ensonga eberenga eyitawo. Mulina abaana mu masomero si bwe kiri? Mulina abaana mu masomero, abaana mulekerawo batiitirira, abaana batuuze obategeeza ensonga zino. Mumpira bulungi oba tuzibategeezeza bala bajja zibategeeza abakozesa ensobi, bajja bakozesa ensobi mu myaka egyo egy'obwana obuto. Netufsidul akili byonoona obwongo bw'omuntu, otufsidul qalbi ne byonoona n'omutima gw'omuntu. Otuuka ekiseera omwana omubuno n'omuyigiriza ebisiyaga wallahi n'atuuka mu society nga yali agadde ave ku bisiyaga naye nga takyasobola kuba nga abivaako. Ekyo ntegerekesa bungi baddu ba Allah. Ekyokubiri waliwo amasomero gatandise okyogera lwatu ne bagamba omwana oba mubawadde taamu yonna eggwako nga tomugjeeyo, taamu yonna eggwako nga tokoze eki nga tomugjeeyo era tomukyalira. Kati mugende mu masomero mulambule abaana bammwe, mumpira bulungi tuulako n'abaana oyogere nabo babuuze kiki ekigenda mu maaso. Tegeeza bulungi baddu ba Allah kiki ekigenda mu maaso babeere nga bakitegeera. Wetugenda okusobola okubanga tweŋŋaŋa ebintu ebifaanana bwe biti. Kati ebigambo byange ngenda bifundikira n'ebigambo bigenda kuba 3. Mukadde wange Sheikh Isaac tukimanyi bulungi tulwanisa bisiyaga si bwe kiri? N'abantu abamu ate babipromotinga indirectly. Olwanisa bisiyaga olina abaana abawala batuuse okufumbirwa obatunda butunzi. Mumpira bulungi oli mwana muwala weetaaga okufumbirwa. Mumpira bulungi n'oyagala tuleera mamotoka bagaleeta ewammwe. Abalina tuleera zibagenda okuleeta ezente, abalina ebyo ebintu basiyazi bajja kujja babikuteere ku mmeeza obanga oyagala bugagga. Mumpira bulungi bannange bino ebintu tuberenga omwana wabanga akuze nga ina emyaka gyatuuseemu bwe taata beera ng'olwana making sure nti alina mukyala, making sure nti alina muki na musajja wa mukyala wa musajja amaking sure nga alina omukyala wa mukyala beera na musajja. Kubanga we tubaleka bwetyo nobeera n'omwana asobye amala ali muzaako edi eyo agenze bweru atakuleetedde musajja yenna olyawo akuleetera byakulya abijjawa. Omanyi kinti bannange bantu bamusalako dda ne bamuwa bye yeetaaganga ng'akuleetera ssente za kisiyazi. Ebigambo bingenda bifundikira seka kyoko ginfunidde kyoka nja nfundikira ebigambo byange wali seka lukuma twali kuwali katono nkwegayiridde engeri gye twazze okusoma ne mujja ne kalaamu awo ennyini wenjagala ne mujja ne kalaamu njagala mutunuleko eno emabega katono
kano ko tukajjeko njagala tugende wali kana akantu nkabakubire tukategeere bulungi insha Allahu taala olw'ensonga zino ensonga tweraga tuzibategeeze bulungi nga bwe zikola ki bwe zifaanana. Baddu ba Allah abakyala abampuliriza bonna n'abaami abampuliriza bonna bano bali ku Rawda Islam Media tubeebaza omulimu gwe mukola omulungi n'abatuwuliriza wabbali eyo bino ebigambo njala mubitegeere. Abantu mu nsi muno weebali abaana abalenzi mukimanyi bulungi nga baganye okuwasa webagamba okuwasa baagaana bali mu masturbation bali mu bintu ebitaliimu makulu. Abaana abawala baganye okufumbirwa boogera ekigambo eki kimu sinnafuna muntu gwenjagala kuva ku ntobo ya mutima gwange. Tulina okulwanisa obusiyaga nga tugudde wantu omulyango gwa nika si bwe kiri buli woggala omulyango gwa halaali noggala omulyango gwa halaali ogwa haramu gukola ki gweggula twoggala omulyango gw'obufumbo ogwa haramu gweggudde ogw'ebisiyaga. Mumpira bulungi katulina okuguggulawo mu mbeera ennyangu etalina buzibu. Leka kuddaawo kwekalakaasa kubeera mu nsi muno n'ogamba nze njagala omusajja bw'ati njagala omukyala bw'ati njagala bw'ati ng'olinga ayagala malayika. Mwali mulidde kusumbuusa bannange kino kiti mukitwale eno gye bayita sumbuusa yaffe tebeera bweti eno sumbuusa yakubi tebeera bweti kino njagala nki practicing practically tukitegeere bulungi. Sumbuusa gyawulemu emirundi esatu mugirabye neno gyawulemu emirundi esatu mugire bulungi. Kati eno yensi mugiraba eri wano eno yensi y'abakyala tubagambe nti women oba ladies. Eno yensi y'abasajja be bana abasajja baffe teese bulungi. Kati abakyala abasooka wano mu kasonda kana akasooka mu portion yene esooka gyemulaba teese bulungi baddu ba Allah. Abasajja abakyala bonna be mulaba mu nsi muno abali ku portion yene esooka gyemulaba wano be bakyala boosanga nga buli kintu bakiina kiwali agadde omusajja. Mumpira bulungi oganjagala omukyala omunaddiini muwasa abakyala wa bintu bina ensonga z'eddiini zonna nga masha Allah. Mumpira bulungi oyagala omukyala omuwanvu nga muwanvu oyagala mweru masha Allah nga omutunda bwoti byonna byolabye tebenkeza omutima gwo. Mumpira bulungi okujjako ebibuka entegeerayo naye nga ku ndaba eno eyaffe ey'okungulu ng'ogamba masha Allah family masha Allah teese bulungi. Kyekimu ne ku baami mulabye wano n'abaami bano be mulaba olwaleero wano be baami baffe abo be mumanyi nga oba omutunuulidde byonna masha Allah diini ifamire sente alina mu American Haiti byetwagala. Mumpira bulungi wano kati abakyala abali wano mubaamu ebibulamu nga wali agadde ebintu nga 10 obilistinga down mulimu ebyobusiraamu bina byonna n'obitunuulira nga on a scale of 1 to 10 at least ofunako greater than 5 ng'ofunako n'ogamba nfunyemu ku ebintu nga 6 ne ebina bibulamu. Mumpira bulungi ng'ogamba nfunyemu ebintu nga 8 ebiri bikola ki mbulamu ebintu biringa 9 ne mbulamu ekimu ekikola ki ekibulamu. Kyekimu ne ku basajja ng'olina ebintu byo10 by'oyagala ku musajja byogaa bino njagala omusajja abeere nga abirina n'osanga ng'omusanvu birungi naye nga mubulamu ebimeka ebisatu be bali mu portion eno abasajja abo abakyala abo bali mu portion eno. Kati bano abakyala bali wano n'abaami abali wano be bamawumbi b'ensi eno be kintu kyabatolokaku. Mumpulira bulungi bali awo bafunyo bana abasajja abaami bakyala bemula bano abali mu portion eno nabano bali wano mubalaba bulungi. Kati kino nkibagamba nga sibalimbye abakazi gye bali mu nsi muno nga wallahi ogwa mu mbizo omukazi n'ogamba oba naliko ki nga n'omwana we yennyini yagala okubuuza ekibuuzo naye nga akuwa kitiibwa ng'omuzadde nga kubuwa kitiibwa nga yagala okubuuza ne lwaki watuzaala mu mutamiivu waleeta ekkazi n'olingiza famire lyabasanga muli wamu si bwe kiri ne libaawula ne likuloga gwe omuwalimu n'osigalamu kafuna buzu nga gwakyewako obujulizi wekka nti otegeera naye ensi yakunafuya nga gwe ogamba abantu nze bagamba sitegeera naye nze ntegeera bulungi. Omusayi gwe wagwerabira bakadde bo wabwerabira olyawo wafuuka punching bag bakutuma mu nsi n'ogenda n'okola sente zonna nga eziguddemu n'azijjamu n'azeeyagaliramu n'abaana be ate abakazi abo tebafa balwawo nnyo nabeerawo n'aloga n'omuzzukulu oli alisembayo ne baga jjajjammwe yaleeta ekkazi eryo babeera wano. Mumpulira bulungi gye birina ebisajjasajja nabyo nga tebirina makulu buli wosanga omuntu ng'atunudde wansi bw'ati alobooza
eitha aba alobooza ku by'omu maaso oba alobooza ku by'emabega Sekayisaaka si bwe kiri oba alobooza ku biri mu kaseera ako. Bw'omusanga bw'oti nga atunudde wansi alobooza aba alobooza ku biddako ku by'olwaliro bye biyise n'ebisajjasajja okisanga kiri bwe kiti nga ku byonna ebyo talina kyalobooza atunulira bayitawo ensi yamutabukako tese bulungi talina buvunaanyizibwa kikuzaalamu abaana kizaala wanikya nazaala wali bazaala balekawo nga bafuuka nnume eziwakisa obuwakisa tebalina buvunaanyizibwa kasa kibako gye kisitama bwe kiti ne bakireetera amakoloni ne bakireetera chipusi wallahi nga kirya ne kibwegera naye nga tamanyi mwana gwe yasooka kuzaala lidde kinga tannebaka oyo taba musajja n'ogenda ne bakubika esooka ne zikugwerako nga tomanyi mwana we yayambadde kimu bigere ng'agenda ku ssomero bye bino ebisajjasajja bino ebiri mu gundi eyo kati weegendeza osobola okigwamu n'oyazina ebbanga lyonna n'obeerawo nga oli kweraliikirira nga tofunye nga n'omwana ayagala okubuuza ekibuuzo nze nalabako omwana mumpulira bulungi omuwala Allah yamugezesa omusajja yeesiga bawala be Allah yamugezesa ng'azaala abaana bawala bokka mumpulira bulungi nagasinga n'omuwala ono abawala naye nagezaako era ng'omusajja nagezaako ero nagezaako eri Allah n'amuwa abaana bawala naga bisimila tebenkedde nakyo alhamdulillah ala kulli hal omwana ng'amuvuga n'amugya ewaka n'amutwala ku ssomero n'amusomesa n'amuvuga n'amugya ewaka n'amutwala ku ssomero n'amugya ewaka n'amutwala ku ssomero ku university mwana muwala akuze n'omwana yagwa mu kimawumbi ne kimufunisa olubuto omwana musiraamu wallahi wasemala okufuna olubuto bwati n'agamba tata ngenda muddawa ne bakwatagana omwana omuwala n'akwatagana ne maama we n'afuna gata mu kye tuyita gata n'asiba olubuto ono nga terulabika mumpulira bulungi kadi nga bakeera mutwala ku ssomero ng'omusajja amanyi omwana tali lubuto ne bamukomyawo ne bamutwala ne bamukomyawo omusajja lumu azuukuka ewakaawe alaba omusaayi gutonye guva mu kisenge ky'abaana abawala gugenda mu galagi inaga kiki kino guguyisize ku tayizo bwe guti agenda mu kisimu wali mu galagi asanga omwana atudde awavaamu omusaayi ogutenkanika naga kiki tiyedda kumafika namutanteza ku kigambo kyonna ng'akwata mwana we ng'amuteeka mu mmotoka ng'agifunye omutwala mu ddwaliro ng'amanyi obuzibu ki bakebera omwana omuwala nga bagaalira lubuto luli myezi 8 sajja yazirika yaga subhana tiyeddamu kunyega kigambo kimu maama wa mwana ono n'omwana nagamba emyezi 8 nga bulijjo sikimanyi Allah n'aleeta ekigezo kye nga kyengera omwana n'azaala mulenzi ante omusajja anoonya omukyalo omwana omulenzi kati ono muzzukulu si bwe kiri omwana mulenzi naye nga wallahi olw'okumusiba gatono yenna emikono n'amagulu galemadde gagongobadde omusajja nga alina ssente naga buli nsi yonna nja kutwalayo omwana wange ono making sure nti bamutereeza amagulu gano n'emikono obulema buno bumuveeko n'atambula olw'okuba omwana bamusiba ebbanga ddene wallahi teyatereera amagulu ne gasigala bwe gatyo nga yewalula bwewaluzi naye omwana ono akula ate alina okusoma si bwe kiri n'omwana atuula bw'ati n'abuuza lwaki ndi bwe nti ne bagamba mama oyo yakusiba beba bakyala nga tasobola kuba proud na lubuto lwafunye nga tasobola kwerekereza byonna ku lw'amaana ali mu lubuto nga babikunyumiza ne bagamba mama oyo yakusiba okubanga oli mulema kufaanana kuleva efaanana bwetyo ng'oyo n'ebibuuzo byagala okubuuza maama wo naye nga tosobola bimubuuza olw'okumuwa ekitiibwa byebikazi bino mumpira bulungi ebigambo byange mbiwulize bulungi nga nfundikira bano abasajja bano bonna mubalaba buli muntu gw'osanga mu basajja ayagala bakyala bali wano mumpira bulungi buli woza mu kasoona n'omuga mukyala kigweyagala kunyonyola byaba wano era ojja kusanga bonna baagala bano baagala bano naye njagala mbabuuze mwe mulaba n'abasajja bamala bano abakyala bano bakyala batono si bwe kiri batuntu bamala ne osanga erisajja livudde no mu mawumbi liga njagala mukyala wa wano mumpulira bulungi njagala omukyala mbeerera ye akazaala abaana nga 10 bakazi ab'enjawulo njagala omukyala nga si mwenzi naye nga ye ayenda buli kukimusala mu maaso totwalanga obudde ku mukazi gw'oyagala totwalanga obudde ku mukyala gw'oyagala wobanga oyagala omukyala atya katonda kya Allah wobanga oyagala omukyala n'akuwa ekitiibwa owa abantu ekitiibwa wobanga oyagala omukyala omukozi bamukozi wobanga oyagala omukyala tegeera mumpulira bulungi toyonoona njagala omukyala nga si mwenzi soba mwenzi
the reverse zituche kimu ne kuki ne kubakyala bw'oyagala sayidi eri kyoba oyambala Allah kyagenda okukuwa mumpira bulungi ne kusinza kwayo ekitiibwa Allah abashiriku bawasa bashiriku otandika weewagira eno mumpira bulungi n'abakyala bano bonna beewagira wano n'agenda kakanampola asooka n'afunayo omuntu wano n'atamutegeera ne bigaana Allah n'abaawula n'osanga ali wano naye biganye osanga aline essajja liri wano teriweerera limuzaddemu abaana liri wano naye ng'agamba kasita naye musajja azaala nga yeekonsoolinga yatomera ali wano mumpira bulungi kyekimu ne ku basajja atandikire no nga yeewagaawaga naago wano osanga aline ekkazi liri wano nga lirogga buli kisala mu maaso nga lyamulekamu kafuna wuzu kasita omugaa kuwuzu n'agijjuza nabeeranga wallahi asibulukuka ne babogera ku Ramadhan omusajja bamuloga yali akola mu lufula ntero nnyo mwogerako sente za lufula sekaisaka kino kiwako obujulizi zigenda okuwera ssaawa 2 ng'oziina mu nsawo si bwe kiri nga yofuna akasente ke ng'akumba agenda ali akasente ke mumpira bulungi omukazi n'agamba omusajja ono gy'akumbire bayinza omunzibako njagala muteeke mu ssaana mukwate bulungi ng'agenda alunga ng'omusajja amukwatamu omuwalimu bwe bamala okukwatamu omuwalimu olwavanga mu lufula omukazi yalinanga saaluuni yasibiranga katebe ka saaluuni n'atuulawo ku makya ssaawa 2 naye nga wallahi omukyala ne waba avuddewo naga kangende kuwa nonfuuyise ng'omusajja amuga kankwerekereko nange mbadde njagala kufuuyisa bamuyola ebigere alina kutambulira awo byebikazikazi ebyo mumpira bulungi kati omukazi yajjaaga alajana agamu n'omusajja simutegera wafuna sente afuuka muzibu naga atotawana naye nze ngenda mukolako emikolo tumuggyeko engalo nga bwe nakola ku wange leeta akatambaala akeeru nejji tumukoleko emikolo abakazi abo balina obuti babukukuba bakuzuukusa ekiro nga weebasse n'akuyita erinnya lye ery'ekika ebikazikazi bino kasi toyitaba n'akakuba ku mutwe bwati papa kyakubuuza kyoddamu olina abakazi bameka 4 3 4 olwawa nsooka eri byonna n'obyogera balina obuti bakakubako bwe bati n'otandika okwogera byonna byakwagaza abakazi abo baloga banne mweyambudde ekitiibwa kyammwe byebikazi ebiri wano abakazi omukazi aloga omusajja n'amuliisa eddagala wali bifa basiraamu owasa abakazi bameka 3 4 eno nebakulunga neno nebakulunga ofuuka panyi nebakulunga batuuka ne bakuwa n'emmere etaliimu ddagala ng'ogenzeeko ewammwe n'owulira nga tewooma mulimu ekibulamu mubulamu eddagala nga wamanyira okulya eddagala nga ne bakuteera emmere ku suwaani ensowole ne bagiteekako eddagala ne batagiteekako ddagala okyusa n'olya eddagala kasalibwawo ga alhamdulillah nzikuse abakazi abo bazibu kati mwegendereze enensi efundikira mumpira mungi batu ba Allah bana abaami bafundikira bafunye bano nabana abakyala bafundikira bafunye bano bafuna bano nabano bafuna bano abategeevu ku bategeevu ababulamu akatono ku babulamu akatono mawumbi ku mawumbi mumpita bulungi temulowooza nti bamawumbi waliwo gye babakuŋŋaanyiza twetaaga okgenda tubalambule bali mufe ekyo ntegerekese bulungi kati wobanga onoonya omukyala oba omusajja toluwa ku musajja oba mukyala weetereeze ebigambo byange mbifundikira bwe nti ani yalalabye ku mwezi baddu ba Allah ani yalalabye ku mwezi ani yalalabye ku mwezi Allah akola ebintu bino omwezi gye tuyita kamabu gubeera bwe guti si bwe kiri the moon si bwe kiri katulina kye tuyita enjuba mugire bulungi enjuba ebeera lawundi bweti sekalukumani bino ebintu bikuwate bulungi enjuba ebeera bweti shamusi si bwe kiri naye ekintu ekisinga okwewuunyisa mu ddiini mwekiri ne mu sayansi gyekiri si bwe kiri eno saani gye tuyita saani the sun eno gye tuyita moon si bwe kiri kati mu mateeka amatuufu enjuba eno ye producinga light eno gye tulaba manyi okuti okuproducinga mukumanyi okuzaala light eproducinga direct light rays ne zijja ku nsi eproducinga light rays ne zijja ku nsi mumpira bulungi naye moon eno mu busiraamu kama te producinga light rays
tobeera ekiro n'ogamba nti enjuba ezadda nti omwezi guzadde layiti eno yonna. Kati during that time obudde bw'emisana mwe kibeta to absorb mumpira bulungi obudde nga bwe buti guno omwezi gye guli mumpira bulungi. Kati omwezi guno absorbinga light rays okuva eri enjuba absorbinga mumpira bulungi gusika absorption gusika ne absorbinga ne gumira light rays ezo okuva eri omusana guno mumpira bulungi. Kasasima zimala absorbingibwa kati during night obudde bw'ekiro ne gukola kye tuyita reflection guno guliflectinga reflection mumpira bulungi. Kati ekiro omwezi guno ne guliflectinga back light rays guliflectinga buliflectinzi light rays ezabsorbingidwa during that time guliflectinga mumpira bulungi ne guliflectinga nolaba ekitangaala ekyo mumpira bulungi badu ba Allah ekyo mbanga mukitegedde bulungi ebigambo byange mbikubira bwenti. Ono ye musajjawo oba ye gwe musajja mpuliriza ono ye mukyala mumpira bulungi ono ye woman wife wo mumpira bulungi gwe mukyala mpuliriza. Kati bino mbibagamba Allah yagamba we yatuuka okukola ekisajja n'ekikyala agamba khulqa yakozesa ekigambo twatonda siwe kiri ne bwe yatuuka ku kwagala we yatuuka kukola ki wajaala lakum yakola yakozesa ekigambo jaala kitegeeza wada kuteeka kintu wantu yali asobola okugamba twatonda okwagala mumpira bulungi negamba twateeka okwagala wakati w'abantu bana babiri ekintu waba woteeka ekintu ewantu kitegeeza oba osobola okijjawo mumpira bulungi n'ekintu ekitondebwa tekisobola kuvaawo. Okwagala kusobola okuba mu mutima gw'omusajja towards certain lady ne kusobola okuvaamu kujjibwamu omukyala asooka enja ku makyanga akufiirako n'okwagala kuvaamu mumpira bulungi. Kati ntandikidde ku bakyala bano mola bulungi teriyo mukyala ku nsi alina laavu eyo yakatijjo true love nti nina laavu ngiproducing eri omwami wange. Abakyala bwe mulaba bonna baliflectinga laavu ayina okumala nga ayina ebintu byamala okuabsorbing okujjamu. Ono omusajja mulaba balina okumala nga balina okusikamu mumpira bulungi okuwa laavu baabsorbinga care okumufaako naabsorbinga time mumpira bulungi naabsorbinga money ompira bulungi naabsorbinga love okuva gy'oli kasamalo be absorbinga bwati n'abifuna n'aliflectinga back love naye n'akuwa ku mukwano. Netolobooza bino nga tebiriiwo bino nti omukazi ajja kuvaamu love agambe akufiirako amala kufuna ssente kuva gy'oli keya kuva gy'oli nabudde kuva gy'oli n'aliflectinga love naye n'akwagala. Era bino kasita bitagala ni wabawo akasana akatono omanyi olubitagala wabawo akasana akatono wano akabaawo mukala bulungi omusajja omulala nga wabula obudde gye buli alina ebizibu bye wogana omukwata essimu ye tomufuddeeko alina gwakubira namune mbadde nnamu obuzibu nemba ku advise ne idea n'agimuwa watuuka ekiseera tayimu alina gwakubira n'akyatinga ne munne mbadde nnamu obuzibu nenyambaako n'azimuwa walla ojja genda okulaba nga omukwano gukyuka gudde eno gudda wano koono kati ng'otandika okugamba bivudde ku ki bino byagaana ku ggwe. Kati temwemenyanga mu nsi muno mumpulira bulungi temwemenyanga abavubuka abampuliriza tinfiira ku muntu tereeza ebintu bino olina basisita bo si bwe kiri omusajja gwe wali agadde okutwala sisita we yali badde afaanana atya ng'akola si bwe kiri ng'alina ennyumba apangisa yeetongola si bwe kiri musajja munnaddiini si bwe kiri gwe ddiini togirina ogwamu ngwe tokola okyasula wammwe mbunawo n'omwana omuwala gw'oyagala oyo naye alina baganda babawala abalinzi n'obaagalanga gwe gw'oyagala teese bulungi weefeeko weetereeze ne tuba tuli mu bufumbo wakati toddawo n'orespecting n'ogaa nti njagala laavu okuva eri mukyala wange oba bba wange njagala keya wobanga oyagala mukyala wo akuwa respect mu respect wobanga oyagala mukyala wo awa abantu bo respect ababe bawe respect ng'oyagala mukyala wo aleme kwenda toyenda mumpira bulungi manya nti ye mukyala gw'olina mu bulamu ezo undercover ze tubeeramu ezo mumpira bulungi weetereze mu layini bannange wa barakallahu fikum
obudde tutte bungi nja kutwala akakisa kano okwebaza Sheikh Lukman wamu ne Rawda Islam Media nabbi atugamba la yashkuru nasa la yashkuru Allah. Omuntu atasobola kwebaza abantu banne tasobola kwebaza wakitiibwa Allah. Banne bakoze omulimu munene nnyo baganda baffe abo kubanga bino bye tusomesa bituuka ku bantu baki bangi bireme kukoma kuffe kufekka ate ne wobanga obyagala olina wobisanga ogenda ku mukutu gwa Rawda Islam Media nokirikingamu noyingizamu Sheikh goyagala nomufuna ku Facebook social media platforms zonna nogenda ku YouTube gye giri emisomo ku WhatsApp gye giri TikTok balina account sibwe kiri buli kiyagala gye kiri naye abaganda baffe abo oluusi beetaagamu akasente ka data mumpira bulungi kati okujja akwate nga bulaba akutte bwatyo alese emirimu gye mumpira bulungi najja akwate bino bigasensi kati obanga balina enamba zaabwe zibatadde ku mikutu egyo mumpira bulungi obanga omulabye osobola okuwaayo emitwalo 2-5 oba n'omugabo buli mwezi nja kuwangayo bwezi tiziyambe ku ddaawa sadakatul jariya nekwata sibwe kiri bane tubibaza Rawda Islam Media mugende maaso n'omulimu ogwo nammwe nembeebaza bane bali kwagala ddiini yammwe tusobola ekitiibwa Allah tuganyule mu kaseera kano ke tuddeko ffenna ewamu atuwemu ekisinga okuba ekirungi wa barakallahu fikum omanya n'eddoboozi Haji Lumala Taji Sirri mwe bali kumpuliriza wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.